olwo ne tutuusaako amawulire g'obusiraamu okuva mu nsi ez'enjawulo agasengejjeddwa okutuukana n'omutindo gwa S.A.W TV. Bino byonna mu ssaawa nnamba ejjudde okumanya essaawa 12 ez'okumakya okutuuka ssaawa emu, Monday to Friday, nange Alhaji Abdussalam Ali Kinobe. Eno ye S.A.W TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abalabi baffe aba S.A.W TV abalungi tubaniriza neera mwebale kubeera naffe mwebale kutulindirira Allah tuwadde obusobozi nga bwe twalaganyisa ne tukomawo alhamdulillah. Nze Mustafa Muhammad Mtuhe nkwaniza ku program oba nkwaniza mu programu yaffe eno mwe tuyigira empisa za Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yitibwa Empiisa. Sheikh waffe musomesa waffe mukadde waffe Sheikh Ismaila Najibu Kasozi yatuuse dda okulaba nti ate ayongera okutulaga olugendo lwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam okuva lwe yajja mu nsi, bye yakola, bwe yeeyisa paka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamujjulula. Sheikh Najibu tukwaniriza. Alhamdulillah Sheikh. Tukyali mu mazaalibwa ga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Niffe twavaawo mu byafaayo. Mukyali mazaalibwa. Tukyali mawulidi Nabbi. Sheikh mugiya mugabeeramu. Mumwagavaamu. Tetugayimiranga namu. Naye amazaalibwa ago nsuubira gwali badde tegakyawaawaza nnyo mitwe matu g'abantu. Bbanga lye gamaze nga gakolebwa, abagakola nga bagakola n'abatagakola nga tebakola ki? Tebagakola. Kubanga gatandika ku mulembe gwa Fatimiyya. Tulinawo emirembe, tulinawo Asul Umawi, tulinawo Abbasi, kati ku mulembe gw'aba Fatimiyya gwakola ki? Gatandikira. So bagatambuza balina obujulizi bwabwe bwe beesembesa, n'abatagakkiriza nabo balina dalail, naye nga saagabaddemu nadde simanyi nakumanya nti tuli mwezi ogw'amazaalibwa. Ennaku z'omwezi celebrating ezo oba ze bacelebrating 12 zikakasa bulungi nnyo, batukakasa bulungi nnyo nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwe yafiira. Wabula okuzaalibwa kwe kulimu ku nnaku ezo kulimuko khalal, kulimu ikhtilafat. So ekyo Sheikh Allahu a'lam bisahih. Naye nga mu nkola oba mu njigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kiringa ekitaayita oba tekyayita mu nnaku z'omwezi. Alright, naye nga omwezi gugwego. So tusigala ffe ng'abadde batambula n'ebyafaayo oba empisa z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tusigala tukitwalanga omukisa ogw'enjawulo nti ensi yajjirwa omuntu eyaleeta enkyukakyuka ey'omuggundu mu buli kimu, mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, mu byenfuna, mu byobufuzi byonna. Muhammad sallallahu alaihi wasallama yajja nga kitangaala era nga wakulungamya. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire tusobole okutambulira mu buwufu bwe obuulyawo tunaatuuka ku kiyama nga tusiimiddwa. Sheikh omundi ogwayita Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuuse mu ggulu, atuuse ku ggulu erisembayo akonkonye ayingidde ery'omusanvu ayingidde. Kiki ekiddako? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم صلاة والسلام على رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ebiseera ebisinga otera okunyaniriza n'otangamba nti buuza ku bantu.
Sheikh bw'ozze ngero omanyi waliwo abakulindiridde manyi nobabuuzaako Sheikh obwino obba wassalamu tusanyusa okulaba Sheikh buuza kuba kulaba simanyi sibabuuza era bw'otagiba wassalamu abajja kugamba Sheikh takyatulaba w'abayizi be muhimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikum salam warahmatullahi twagambanga nti azai mushahidin abatulaba mwenna ab'ebitiibwa buli omu mu kitiibwa kye n'abatuwuliriza bakadde baffe abali ku live stream abali mu madiiro gwammwe era abali ku live stream nga batambula. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekisa mwenna abasasule mpeera esinga kubeera nnungi ate abawo okuyiga mu ddiini yammwe busiraamu mugitegeere Allahumma amin ate mugikolereko si kugitegeera butegeezi kugireka awo wabula tulina gikola ki kugitegeera ate tugikolereko. Eddiini busiraamu Allah yajawula ku ddiini endala ezaaliwo n'asindika ababaka bajje bayigiriza obusiraamu okutuukira ddala ku mubaka ono gwe tuli mu koppa k'empisa Muhammad sallallahu alaihi wasallama. So tuleme message yange egamba nti tuleme nnyo okugattika eddiini mu byaffe umuman eddiini mu bufuzi eddiini mu business birina okutambula naye eddiini erina okukulembera biri byonna. Oba ntegerekese nakuwa ekyokulabirako omulundi ogwayita kyali ku khalifa owokubiri Umar bin al-Khattab. Ebigambo byayogeranga nga mukulembeze, ebikolwa byakolanga nga mukulembeze, n'ebigambo byasembayo okwogera ng'agenda okukola ki ng'agenda okujjululwa mu bulamu bw'ensi byera byonna byayogera byali bitambula na busiraamu. Yejjako ekintu kimu kyeyagamba nti bamugamba nti tulondere khalifa n'abagamba nti nedda sijja kubalondera wabula ngenda bbawa abantu 6 mulonde omu ku abo mu bo era n'ababawa amannya ge yabamenyera abamu tubamanyi abamuwuliyekanga n'okugamba nti eno naye yaliko yabawa abantu 6 yabawa Uthman bin Affan n'abawa Ali bin Abi Talib Abdurrahman bin Auf Saad bin Abi Waqas Talaha ne Zubair bin Awwam abantu 6 n'abagamba nti sijja kulonda kwetikka buvunaanyizibwa bw'oyo gwe nnonze nga sikola ki siriyo. Kitegeeza enfuga ye ejja kuntambulirako abadan ebbanga ly'anaamalanga abakola ki abakulembera. Tuleme kuddira byabufuzi bikulembeza mu ddiini. Eddiini erina okukulembera byonna ebirala n'ebiddako eddiini erungamya bibiri ate yerina okusooka biri bijje. Nze ndowooza Sheikh bw'ogamba nti tuleme bigatta omuntu ayinza okulowooza kubanga ate tukimanyi bulungi nnyo nti obusiraamu bwina mu byobufuzi bwalungamyayo mu byobusuubuzi mu byenfuna tebuyina busiraamu bwe butaagenda naye mu njigiriza y'oki wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kukulembeza ddiini butateekamu byaffe butayongeramu bino bijje baada eddiini ng'emaze okukola ki okuyitawo. Wetujja nti eddiini egamba ki ku kino eddiini eyogera etya ku kino wabula si nze ndi wa byabufuzi siri wa byaki eyo ndowooza message yange etuuse. Eddiini gye tuba tukulembeza eddiini gye tuba tukulembeza okukola ebirala byonna. Oli mukulembeze wa ggwanga kulembeza eddiini, oli mukulembeze wa kitundu kulembeza eddiini, oli mukulembeze mu makaago kulembeza eddiini. Ebisigadde byonna byonna bikola ki eddiini yekulungamya. Eddiini yekulungamya tosobola girungamya wagisangawo olungamya kyo kyewasangawo okuleka nga kyewasangawo bwali bwonoonefu ate eddiini ekikola ki ekitereeza. So mu mbeera eyo oli ayinza okugamba n'eddiini endala twazisangawo eddiini abazisangawo naye obusiraamu ne bujja nga bukulaga nti eddiini busiraamu weeba weeri ziri endala abatakkiriza busiraamu baba sijaga nti baba baganye
bwemba nkyogera bwenti bwe tuba tukitwala baba baganye ate nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ffenna tugenda kuyingira ejjana okuggyako ababa bakola ki abaganye baganye eki kukkiriza Allah nakola bikolwa bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh we twatambula twalaba ekyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agenda mu ggulu olugendo lwe ne byalabako ng'agenda kitegeeza nti byalaba ng'agenda byawukanako oba ne mu kudda kwe alina ebirala byakolaki si byebimu byasisinkana la kyovola nti eddiini busiraamu era etukubiriza omuntu bw'oba olina ekifo kyogenda mathalan ogenda ku muzikiti nga naddala ku lunaku lw'ejjuma oba olunaku lwa Eid ekkubo lyoyiseemu ng'ogenda si lyoyitamu ng'okolaki ng'okomawo kyalibadde nakirungi nnyo nti omuntu aba agenda mu tijaara ekkubo lyayitamu ng'agenda okusuubula si yaba ayitamu ng'agenda okuddala kuba kati ebintu byafuuka expensive byafuuka bya bbeeyi tosobola kulinnya nnyonyi ng'ogenda mathalan China n'oyita Dubai ate mukudda n'oddira Ethiopia kiyinza okwesanga ng'awo tiketi abasuubuzi nga tiketi zikoze zitya zifuuse endala. So mu mbeera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam twasembayo okulaba ng'atuuse ku ggulu ery'omusanvu oggulu ery'omusanvu era yatuukawo mu ntambula ye n'ayanirizibwa be yasangawo wamala okwanirizibwa nga bwe yajja asanga bannabbi ab'enjawulo ku lw'eryasooka n'eryokubiri n'eryokusatu n'eryokuna n'eryokutaano n'eryomukaaga ku lyomusanvu yasangako Ibrahim alayhi salatu wassalam naye n'amwaniriza nga banne bamwaniriza ekyenjawulo nti Ibrahim alayhi salatu wassalam yamwaniriza nga Adamu alayhi salatu wassalam bwe yamwaniriza aga nti marhaban bil ibni salih wa nabiyyi salih era namutegeeza oba n'ategeezebwa Adamu alayhi salatu wassalam obubaka oba okutumibwa kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuyinza okulowooza nti ku ggulu ery'omusanvu Allah subhanahu wa ta'ala kwatudde la otyo gakyayongerayo tweyongerayo tetujjaga nti n'agenda ku ggulu ery'omunaana bal we yavaawo bamuggulira kye bayita sidratul muntaha. Sidratul muntaha bw'oba oyagadde okuba nga akivuunula oyinza okugamba nti guyinza okubeera ng'omuti oba waliyo ekifo ekyenjawulo ekitali ku bifo bino Allah subhanahu wa ta'ala mwawangaalira oba mu lubiri olw'omunene naye sidratul muntaha yali nga wokowe emuyingiza mu gate ate mwagenda okusangani mwagenda okusinkanira omutonzi we Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'ava ku ggulu ery'omusanvu Jibril alayhi salatu wassalam yamukomyawo n'amugamba nti ebisigadde weeyongereyo. Kyava mubuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ze gye neeyongerayo luddawa n'amugamba nti bagenda kukuggulira otuuke ku sidratul muntaha. Wamala okutuuka ku sidratul muntaha ojja kuyitawo oluvannyuma ogende ku Baitul Ma'mur. Jibril bamutadde eyamuleese amugaye nti nze okusinziira ku lanka zange n'amaanyi gange wano sikola ki sisukkawo otyo addira amugaye nti nkukomezza wano mu kifo ekirala kyogendamu sisobola kikola ki sisobola kukituukamu. Ekifo kyosigenda kutuukamu byebifo ebi Sidratul Muntaha sigituukako ne Baitul Ma'mur weogenda okuva gwe weeyongereyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atuuka ku Baitul Ma'mur twagyogerako ntugaa nti Baitul Ma'mur nyumba oba eringa Kaaba eri wakati oba mu straight line yayo Kaaba mwekoze eki mwetebedde bamalayika abagyetoolwa batugaa nti yeetoolwa bamalayika abawera emitwalo 7 buli mwaka oba buli lunaku ate abagyetoolodde tebaddamu gyetooloola ebbanga lyonna buli lunaku. Tetumanyi bungi bwabo Allah subhanahu wa ta'ala bamalayika batusinga obungi kubanga Allah yabatonda bifo ffe
era bamubuuzaako n'okumubuuza mu munakasha gwe baali musimu nakasha tibaali bawanyisiganya ebigambo bwe yabagamba inni jaa'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'al fiha man yufsid fiha wa yasfiku dima. Allah yali abagamba malayika nga bwagenda okututonda ne beebuuza ne bagamba nti ate oteekeko abantu abakola ABCD. Bamalayika batondebwa before okutondebwa kw'abantu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama oluvannyuma bw'amala okutuuka ku Baitul Ma'mur atuuka wagenda okusisinkanira Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti thumma urija ila Allah subhanahu wa ta'ala we yamusisinkanira oba we yatuukira mu kifo kyennyini kye bagamba nti fakana kaba kausaini au adna ng'atuuse ku stage oba mu kifo ng'abulako katono nnyo okumukola ki okumukoonako oba okumukwatako oba omutuukako. ye mulaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyatunula oba teyalaba Allah subhanahu wa ta'ala nti afaanana atya oba wuuno oba yuuno, wabula bwe yatuuka okumpi waali Allah jalla jalaaluhu yayogera ebigambo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebigambo byayogera bye bigambo byennyini ebyavaako okumuwa obubaka nga Allah yabumweweera, tabutumye Jibril, tabutumye malayika ndala yonna yonna, nga Allah yabumutikka. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'amala okutuuka ku arushi, kumpi ne arushi, yaga nti kana kaba kausaini au adna, yanoonya message oba greeting kyekyo ekiramuso kyasobola okulamusa nakyo Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera gye yalimu nti mu mbeera gyavuddemu ku nsi gyabadde byayisemu okuva min albayt alharam ila albayt ila al-aqsa, okuva ku haram okutuuka ku aqsa, n'okuva ku aqsa okugenda ku sidrati al-muntaha. Bw'atuuka awo ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanoonya embeera gy'alamusaamu Allah subhanahu wa ta'ala nga mutuufu tagiraba, n'anoonya buli kinene kye yali yogedde ng'akitegeeza nti ye Allah jalla jalaaluhu nga nayo takola ki tabiraba. Kyava agamba nti attahiyatu kitegeeza ki ekiramuso, buli kiramuso kyonna, ebiramuso byonna ebiri ku nsi oba kitya kiteeke mu lulimi olwosinga okwogera. Bonjour, comment ça va, hello, hi, byonna mu lulimi lwosobola okukola ki n'omanya nti kati wano wemba namusizza mu namusa eno kyekitiibwa kyembeera mpadde omuti eradde mu mbeera yonna aga nti attahiyatu buli kiramuso kyonna kyonna ekiri mu nsi oba ekiriyo nga nkimanyi sikimanyi kuŋŋaanya yabikuŋŋaanya byonna munaga nti lillah wassalawatu wattayibaatu, na buli kintu kyonna kyonna kyomanyi kusaba kirungi kyewaali kuŋŋaanyizza n'emiiti byonna byani bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we jalla jalaaluhu yaddamu owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga naife ye Allah waffe aga nti nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tahiyatu lillahi wassalawatu wattayibaatu. Allah nina amuddamu namuga nti assalamu alayka. Sekatoli ku tahiyatu jendiko yasooka swala okubeerawo yadde yesembayo mu swala tahiyatu, namuddamu Allah jalla jalaaluhu nti assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. utasinala bajulaga assalamu onamuze muga nti attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibaatu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amuddamu nti Allah subhanahu wa ta'ala amuddamu amuga nti assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. abyogerera mu mbeera ki ey'okuwulira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam awulira, nabbi ono ayogera alowoozezza, temulimu kutuuya nakupanikinga. Waliwo sheekhe abagenda okulaba abakulu batugamba omukulu ayimirira eri
eri wala kwa balina gundi nnene ne bakutambuliza kantu ng'ayimiridde eri n'atega bw'ati omukono shekhe n'opipira mitanga bibiri okumutuukako naye ng'ateze bw'ati omukono kakati toyagala mukulu alinde nnyo ate olina okwanguwa omukwatemu kalogera okutuuka wali nga batuweeranyedde nga n'omutima tokyalina kati nabbi sallallahu alaihi wasallam agenza okusinkana rabbul izzati wal jalal ekisookera ddala yali awulira atya ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam ng'ava mu olugendo lwe lutandika teyabuulibwa wa gy'alaga wabula yateekebwateekebwa ng'agenda okusinkana omuntu ow'enjawulo mu bantu oba mu bitonde byonna bye yali akoze eki bye yali asisinkanye mission etali ya bulijjo era n'okutuuka ku sidratul muntaha atuuse ku arushi ya Mungu yali bakiyita speechless. Ekyo kyogambye kwe kuwogera ebigambo ebyo byonna era ebigambo ebimuddibwamu bikuwa ansa. Yayiiya nno Nabbi yali mugezi ye musomesa saabasomesa nga wonoova wano n'ogenda mu State House nali ngenzeeyo kusinkana President Museveni si ekyantwala omusisinkana wabula bye nagenda okukola bye byamunsisinkanya. Tulaba kalanja akasemberedde ekituufu naye nandisiya yero n'okulimu kasemberedde ekituufu mu butuufu ofunamu panic era bwe yantongako naga nti yabuuza haji nayitambudde naye bahaji bonna bakyaliwo haji omusezaala wange naga nti shekhe aliwa gwe mwakulembe gwe mwazze naye wano ewansongako naga nti uyo yantunuulira bwati yalabira ddala nga balinga abamuzannyira ku mutwe naga nti n'asoma aya ye mu Luganda ng'ayagala ngize mu Luzungu kontenti waayo mu Luzungu yali amukola ki yali mu Luwarabu aya yali agiyina mu Luwarabu nga bweri mu Qur'an naye nga tasobola gyogera mu Luwarabu yagisoma mu Luzungu omukulu President Yoweri Kaguta Museveni nenjimuddiza mu Luwarabu n'agamba that one kati ayina we yali yeetaaga ennyo n'agamba ddamuko kati awo nenziramu n'agamba that is my young sheikh naye okuva ko siddamu mulaba simanyi kyagwawo siddangayo ati shekhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuuse ewa Mungu amulamusizza mu nnamusa gy'awulira nti yeeyo talina kyagenda kwogera kisinga ekyo kyakoze eki kyayogedde ne Allah subhanahu wa ta'ala namuddanunga nti assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh naawe emirembe giberejwa Nyoli n'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala owange gwe nabbi Allah yenyini amuyitidde nabbi Allah amuyise nabbi kakati ate kuno ku nsi kuliko ba Abu Jahali n'abamufaanana abazala walanga n'obalera abakyafaanana Abu Jahali abawalana naye Allah gwe nabbi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh n'okusaasira kwe n'emikisa Allah yagimukoze eki emboozi etandise emboozi tewali bali mu kunyumi abuuza onaamuddamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'obugezi bwe n'okumanya nti Allah teyamusindika yekka oba teyamusindika mu bisolo yamusindika mu bantu era ng'abantu bagenda okukoowoola Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaddamu ekigambo kiga nti assalaamu nga Allah amuzoga nti assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh naga nti assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin kutabbo ejo yaliko n'obuzibu teyatwerabira era mu nsonga eyo bwe mba mujjukira nga tulabye Nabbi sallallahu alayhi wasallam atuuse ku ggulu kwe yasanga Musa alayhi salatu wassalam Musa yakaaba amaziga ggulu ery'omukaaga Musa akaaba amaziga mangi bamubuuza Jibril amubuuza nti mayibukika ki ekikkayaga nti omuvubuka atumiddwa agenda kuyingira ejjana n'ennamba ennene ennyo mu bantu b'ekibiina ky'okusinga agenda kunsinga obubonero kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyatwerabira nga Allah subhanahu wa ta'ala amusisinkanye oba nga amulamusa ng'agasseeko n'okumusabira emikisa yatujjukiranga nti assalamu alayna emirembe gibere kuba kuffe
tiyagamba assalamu alayya, yagamba nti assalamu alayya, n'aleeta dhamir eya jama, naga nti assalamu alayna wa ala ibadillahi, emirembe gibeere ku ffe bannabbi ffenna, wa ala ibadillahi, ne kuba baddu ba Allah as-salihina, abateeka amateeka ga Allah mu nkola n'enkola z'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era mu mbeera eyo hiwar yeeyongerayo, oba okunyumya okwogera kweyongerayo. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kumuteekako n'obubaka bwe yamuteekako obwali obw'esswala. Bino ashhadu an la ilaha illa Allah, nabbi sallallahu alaihi wasallama yabyongerako nga amaze okuteekako kiri ekyokusabira ffe bye yaleka kuki ku duniya, oba abo abaaliwo ekiseera ekyo Abubakari. Mu lugendo lwa nabbi sallallahu alaihi wasallama omuntu era yasooka okukkiriza ebigambo byayogera nti yagenze ku sidratul muntaha yali Abubakari, era awo wennyini we yatuumirwa erinnya lyani? Erya Siddiqi. Era mu baddu nabbi sallallahu alaihi wasallam baateerabira yalimu, walimu n'abalala baalimu. Nabbi yanzijukira nga tolimu ba ibadullahi salihin, wajjamu bwoba wajjamu gasirimu, bwoba weesigadde era ebigambo ebyo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bimulagibwa nti bigenda kuba byogerwa si kkomaawo abyogeredde, era bigenda kuteebwa mu message oba mu mugugu omunene ogugenda omukola ki? Omukwasibwa. Allah subhanahu wa ta'ala mu kiseera ekyo ng'amaze okwogera oba okulamusa owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne nabbi amaze okumulamusa amugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah, ne Allah nabbi nti ashhadu anna Muhammad rasulullah, nange nkakasa nti naawe oli muki? Naawe Muhammad oli muki? Mubaka wa Allah. Allah nabbi ogenda okudda era ayati ne zikka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze okudda yalowooza nti nukakyadde wa Allah bigenda kukyuka byonna byonna, buli gwanakoola ng'agamba nti ashhadu, buli gwanakoola agamba nti ashhadu, ne bitabuka. N'abeera ng'atagenda nko muki? Ng'atagenda nko mu lubiri lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ng'okugendayo bamuwa kiti kwali kumwozaako nnaku bwe twakyogera, yali kutuwa akanyigo ke yalimu mu myaka 12 11 egyakola ki, egyali gikulembedde, akubiddwa, amannyo bagamenye, baswahaba abamu babasse, abamu okutuukizibwa nkungi. Allah amukyaza amuwe obubaka bwamuwadde, naye nga obubaka obwabumuwa kumukyaza kirabu. Era ne Jibril yamala muteekateeka ng'akola ki? Mpatugamba nti okulongoosa nabbi sallallahu alaihi wasallam ekifuba omulundi ogwokubiri gwabeerawo ku ddi kwolwo Jibril alayhi salatu wassalam bwamutwala mu lugendo lwa Mi'raj. Sheikhe, ebibuuzo bingi lwakuba munnange twafunamu ja infiki esimu n'ekyankalana, naye nga tugenda bakyagikolako, naye tugenda kuwummulamu. Naye bwe tukomawo tulina ebibuuzo abalabi benkiikiridde mu kusoma bye ngenda okutandikirako insha Allah. Ekibuuzo ekisooka kigamba nti Jibuliru mu butasukka wali weyaleka nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi yeeyongereyo, kitegeeza ki eba tukiyigamu kife nga abasiraamu mu mpisa zaffe? Ekyokubiri, nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuba nti agenze mu ggulu ye n'alamusa Allah nga tanaana kumanya kimututte, tamulaba na kumulaba, tuyigamu ki ffe ng'abantu nti embeera bw'obeera mu mbeera efaananako bwetyo olina kweyisa otya? Tugenda kuwummulamu. Oli ku S.A.W TV, olutimba olw'emirembe. Tukusaba tovaawo. Bwe tukomawo awo wenyini we tugenda okutandikira, pozi bw'onaabaawo omukisa ogw'okubuuza gunaaba gwa kuwandiika gwa WhatsApp, naye nga tovaawo, katukomewo.
ayiwa tata bana mama John ati migugu gitwara wabanange kanobe nkulekera amakago otandika otugenda kusomero no jaya abana nga bagenda kola bibuzo nabatute basome amasomo gagenda kubayamba munsi wani yagambe nti bebasoma tabigenda baya monoko tolito fete twamusoma ate mwamusoma si ababonyabonye nabatute mu Mengo Technical and Business Institute Nansana basomesa diploma na certificate mu gutunga ibyarani ugukanika imodoka no kuzivuga iby'amasanyaraze ukwocha orodingi ibyo kuzimba ibyo kubajja ugukanika computer na sale teaching n'amasomo amarara mangi nnyo umwana agenda kuva mu Mengo Technical and Business Institute ngagenda kwitandikiraho umurimo fasi kunonya murimu isangibwe hariya Nansana ku Kiboroka imabega wa chachi ya Posta Bugembe. The future is here. Play, pause, rewind your favorite TV show anytime, anywhere on the Afro mobile app. That's right. It's that easy. Simply download the Afro mobile app and discover a world of the most amazing local and international content. Radio shows, podcasts, mixes by your favorite DJs, and so much more. Get breaking news in the palm of your hands from a wide range of trusted sources. And that's not all. You can chat with your friends, favorite journalists, TV and radio show hosts. Enjoy this and a lot more when you download the Afro mobile app for free. Available on Google Play Store and the App Store. Tekikyakweetagisa kutumya byuma ebikozesebwa amafumbiro amanene oba beekeri okuva ebweru w'eggwanga aba Cameron Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusaako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula engano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe. Ekifo kiri kimu kyokka, Cameron Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center edduka namba KV4 essimu noti 702 kinana 48 kyenda ne noti 782 kinana 48 kyenda ye Cameron Enterprises and General Merchandise Limited. Omuzadde olinayo omwana eyamala siniya ey'okunoba ey'omukaaga nga wabuwala jangu omuwandiise ku Islamic University Uganda Females Campus Kabojja mu certificate, diploma ne degree mu masomo nga law, education, mass communication, information technology, business studies, fashion and design nga tusomesa n'abasawo okuva ku ddala certificate ne diploma. Abasawo baffe bali ku mutindo gwa nsi yonna. Jangu ofune ekyenjawulo kumanya ebisingawo kuba ku 0757 0500 oba 070474 Islamic University in Uganda Females Campus Kabojja tusangibwa Natete ku Nakawuka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muslim Funeral Services bategeeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikibwa mu nziika ejjudde ekitiibwa ne bw'abanga afudde COVID-19 bamunaaza ne bamuzinga mu ssanda ze olwo n'aziikibwa nga sheriya y'obusiraamu bw'eragira. Muslim Funeral Services balina ofiisi mu Kampala, Masaka ne Jinja nga balina ne ambulensi ezikola essaawa 24 mu bitundu by'e Kampala, Jinja ne Masaka. Gwe bakubire bukubizi ssimu bakutuukeko wonna w'oba oli mu bwangu ddala. 070815 256 ne 0774 ziika omwagalwawo mu nziika emuweesa ekitiibwa ne Muslim Funeral Services. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kaya mukumulamu okwo webale kusigala naffe tukyali ku Salam TV otimbo olw'emirembe program Empiisa tulina Sheikh Najibu Ismail Akasozi. Sheikh, ebibuuzo byebyo Jibuliiru yaleka Nabbi sallallahu alaihi wasallam awantu Nabbi gy'alaga tamanyiiyo kino kituyigiriza ki? Namugamba
nze nkomye wano. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu mbeera Jibril gye yakola ffe tuba tugitunuulidde olwaleero mulimu empisa y'obuteeyitiriza. Empisa ey'obuteeyitiriza tukyogere eya ayinommo kubanga keyayiwa nti bantumye Muhammad sallallahu alaihi wasallama nina okumweragirako nti buli wamu nkola ki buli wamu manyiwo buli wamu ate nonze gyembeera nsingayo ng'abatonde abantu bwe tuba nga tulina opportunity naddala etuuka ku mukulembeze w'eggwanga osobola okulemesa abantu abalala omutuukako oba n'ogenda mu State House nga tomanyina muntu woyinza mulagira kukola kugenda Baitul Khala nga tomanyi weeri naye ng'oyagala olage nti nno ekifo kikola ki okimanyi. Mu mpisa z'Obusiraamu obuteeyitiriza mwekiri era Jibril alayhi salatu wassalamu bwe yatuusa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yamutuusa Baitul Ma'mur yamuganiriza wano sikola ki sisukkawo kya mu mpisa okumanya wa wokola ki wokoma mu bulamu bwaffe mu buwangazi bwaffe oli mu ddiini eno oli mu ddiini etya okola ki manya wokoma naddala mu mbeera z'obuwangazi bwo. Ebiseera ebisinga nyinza okuddayo waliwo ekigambo mukyala wange kyeyayogera nenkitegeera nakitegeera nga bwakyogedde nina bye namubuuzabuuza awo naŋŋamba bebe manya bitono wangaale wange nenkola ki olugezigezi kendeeza nenkomaawo namanya nti byembuuza biyinza okuba binkwatako naye siina bikola ki kubimanya. Omuntu yenna mu Busiraamu mu mpisa y'Obusiraamu mu mpisa y'obuwangaazi bwo olina okumanya wa wookoma okuwangaala obulungi. Sheikh tweyanze eyo mpisa. Ekibuuzo ekyokubiri kibadde ku Nabbi sallama yajjawo obuvumu obutujjukira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam obuvumu bw'okutujjukira yali abulina of course. Mu mbeera yoga nti wasisinkanako gwe ku mukulembeze w'eggwanga biki bye wamugamba si kya mu Busiraamu yadde okubeera selfish okweyagaliza wekka kubanga ne mu ku mpagi eziyimirizaawo obukkiriza bw'omuntu kwagaliza munniye kyakola kyeyagaliza oba n'okusingawo nti nkwagaliza bulungi bwereere. Allah bwe yamuwa salaamu teyagitwala yekka yamanya nti salaamu eno bali Allah be yansindikamu be bantuusizza ku ki bw'obanga oli yensonga lwaki ntuuse wano oli MP abantu b'okulembera be bakutuusizza mu parliament era be bakutuusizza mu kifo ekisobola nti osobola okuwandiika ebbaluwa direct to the president n'akugamba nti nja kukulaba oba sijja kukola ki. Nze ne bwe ngiwandiika ani agenda ogimutwalira tewali naye wala nti MP w'Ekyaddondo oba wewuwayuna gy'owangaalira oba Kawempe North oba Lubagaani oba ani ensula waseggirinya yonna gy'osula MP awandiisa ebbaluwa owa Kawempe North ayagala kulaba mukulembezi wa ggwanga. Ebbaluwa eyo bagifollowinga okutuuka wetuuka ku president era meeting gyasabye emuweebwa naye tubiina wano babisuula oba mu busero oba abatufuga be batatuliiko. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukiikirira era gwe MP wa Kawempe North oba Lubaga South oba ani bw'ogenda wa president toyogera ku bizibu byokka nange njagala kwambala essuuti ennungi njagala kuvuga emmotoka ennungi nina abantu bentwala empisa gyensoosa mu maaso ga president abantu bewange tebalina ABCD. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah bw'amusabira emikisa n'okusaasira
nogamba nti eswala assalamu alayka emirembe gibere kwani kuggwe Muhammad kitegeeza nabbi sallallahu alayhi wasallam yalowooza nti emirembe tegirina kubeera kuwe ginaabeera kunze nzekka ate abagenda okunzikiriza kuba wedde baali batulugunyizibwa ba Ali Yasir batulugunyizibwa battibwa abantu babonaabonyezebwa Allah bw'agamba nti assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh naye nagamba nti assalamu alayna tetuli fekka sirinzekka mu layini gy'okola ki wowe olina byompa nina abantu layini gye wantumiramu sigibeerangamu nzekka ba Musa ba Isa ba Yunus ba Yusuf ba Hud ba Harun baaliwo bonna beetaaga okubeera mu layini yaki y'emirembe egyo teyeerabira bannabbi imaamul anbiya teyabeerabira assalamu alayna ffe baani bannabbi wa ala ibadillahi n'abaddu ba Allah baki abalongoofu ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam y'empisa gye tukoppa nti bwe tuba tulina opportunity etuuka ku bulungi tuleme bweyagaliza ffekka waliwo emupigwe nawe wakutiraga nti nange nkandyeko ng'abalala balidde bwe yatuuka okulya bano banne yabakola ki yabeerabira era Allah n'aleeta awo wennyini we yakola ki weyakoma teyongera no selfishness in Islam tebukkirizibwa kweyagaliza wekka nti kino kyokka nyina kifunanga nze najibu kuki ekirala awo wennyini awo nabbi sallallahu alaihi wasallam yamanya atya nti kino ekiramuso kinaasanyusa Allah engeri gye yakiteekateekamu n'okumanya nti ayina abalina okukkiriza byagenda obbagamba Allah amugambye nti nkusindise eri abaki abantu bonna kitegeeza bw'ogamba nti Allah nze njagala kubeera mu mirembe bere nga sikoonwako sikwatibwako sikolebwa ntya naye bali bonsindiseemu okugamba bino bo balina kubeera batya ku magezi ge nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugambye nti tewali era nkiddamu teri mugezi amusinga ate amwenkana ate agenda kufuna koota ya bugezi bwenkana wa nabbi koota kinene bw'oba nti omuntu ategeera ku 100 kwife ku kutegeera kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulinako nga 5% oba 10%. Sheikh nga natera okuta ebibuuzo omuddu wa Allah alaba Salam TV essaawa eno alaba empisa kwatwogera ku mpisa za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era tulina bye tulabye kiki ky'oyinza omugamba bw'abanga kwatuwangala mu mpangaala ey'okweyagaliza buli muntu akalungi asooka keyagaliza nga tanaba kaagaliza mulala ekya selfishness kyo kyatujjula mu mibiri kiki kyosobola okugamba omuntu kikyasobola okukola okuva mu mbeera eyo ekyo kimu ekyokubiri nabbi sallallahu alaihi wasallam okutulowoozaako mu mbeera enzibu eyo kubanga abantu Jibuliru waatatuuka naga waayinza ono sukkawo kitegeeza naye ali ku bunkenke nabbi sallallahu ali ku bunkenke okutujjukira mukadde ako ffe tuyinza musasula tutya okujjukira oba tetulina kumusasula yali akola mirimu gya Allah okutujjukira n'atuterayo ekigambo tulina kumusasula na kumusabira ali bubi tali bubi tusabira bali bubi ate mu kumusabirako ate si yafunamu wanjiseka mu kumusabirako gwe okusabira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si yafunamu era bwe yava mu lugendo olwo ebigambo ebyeyongera ku bigambo bye yayogera ne Allah subhanahu wa ta'ala byali kumusabira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutahiyatu ejjudde bamala okwogera ne baswahaba ayogedde nawe alaga nti kakati ffe twogera tuzzaako kyawo n'alaga nti as-salatu ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kyemulina okukola kusaba Allah kunteeka mu mbeera ya bulungi kwe kumusiima nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'okutujjukira naye ate atugamba nti bino bye tuga nti as-salatu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna ala ibadillahi salihin
ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah allahumma salli ala muhammadi kyayagala ffe tukole gyali olw'okutujjukira ogamba nti assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin allahumma salli bambuza abasahaba nti kati awulo ffe tuli kuki mugere bino nti allahumma salli ala muhammadi olwomukakasizza okukakasa okujjudde nti okusaasira kwonna kwa muhammad n'abantu b'ennyumba ye nga bwe kwali kwani ko ibrahim alayhi salatu wassalam n'abantu b'ennyumba ye allahumma barik ay allah emikisa gyonna ffe kyetulina okukola emikisa giwe ani muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abantu b'ennyumba ye ngayo wagiteeka kwani ku ibrahim n'abantu b'ennyumba ye nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuntu yenna ayogera ebyo ti allahumma salli ala muhammad allah subhanahu wa ta'ala amuwaamu eswala emirundi meka kutahiyatu emirundi 10 shekhe betuga nti tusaala eswala tugifunamu empeera 23 oba yenkanakana madaala 27 shekhe eswala ogenda ogimalako ng'oli madaala nga 10 nga tomanyi kubanga ogambye nti assalatu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad awo ofunawo 10 ate wetusinga okusumagirira ofunawo 10 wetusinga okusumagirira nti obubaka obwali mu swala eri mu nyuto tugivugira mu nyuto omuntu wajja n'asaala eswala nga tawaddeeyo mbeera nga teyeewaddeeyo tabdil nafsi nti seewaddeeyo mu maaso ga allah nga nsaala eswala yange erimu okutendereza allah erimu okusabira okiwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam erimu gwe kennyini okwesabira mu swala gye tugenda okuyingira oba obubaka obwatikibwa allah nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam kati wali ekibuzo kyewasookiriza okutukubuuza ekyo ffe nabbi tumuwaamu tumusasula tutya era omuntu yalibadde atya okutuuka mu mbeera ekola ekyo kutya allah kuyingiza imaani muki mu mutima gwo aga nti ebintu byenkola nga mbikola mu busiraamu nyina kuyingiza imaani bukkiriza mutima gwange nsooke nkola ebyo eddiini busiraamu gyebikola ki bye bwagala naawe jazakallah khair tuyanza sheikh ekibuuzo tugenda kufunayo kimu bibiri akaddeko katambudde enamba y'essimu eri 0782 167 871 akrama asobola ogituteerawo awo temuweereza audio muweereze message nga ya kuwandiika oba oli awo sheekha n'abituddiramu sheekhe nga bwetulinde ebibuuzo omuntu yandirowoozezza nti nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama yali mubaka wa allah yamutuma nga azze okutereeza ensi eno oba yatereera oba teyatereera tetumanyi naye twebuuza nti ye ng'omuntu olaba ebizibu bingi nyo byeyayitamu yafunirawo wanu yafunira mu swala eyo afunira mu swala afunira mu swala allah yekennyini amusabira era allah yateekawo ni aya namba nti si ffeffekka abagenda okumusabira nabbi muhammad allahumma salli ala muhammad allah yekennyini kabwejumbira kuba amutoledde salaamu nti assalamu alaika ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh okusaasira kwa allah n'emikisa gibeewa gyoli allah agamba nti inna allaha afunamu olwo nabbi sallallahu alaihi wasallam wa malaikatahu yuswalluna ala nabi kati olwofe abantu tukole tutya nti mazima allah ne bamalayika be bamukolaki bamusabira bamusaalira nga wobeera oyagadde okukyogera kubanga okusaala ki dua kusaba ya ayuha alladhina amanu wange mwe abagamba nti nno muli baki bakkiriza sallu alaihi musabire nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga okumusabira kwammwe mukufunamu emirundi egikubisibwamu gye mutamanyi mirundi 10 buloga nti allahumma salli ala muhammad emirundi 10 allahumma salli ala muhammad osobola okutambula lunaku nga gwe kyoliko kyokka allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam si bida
Kusaalira mtume si bidaa. Si bidaa. Allah yakiragidde. Shekhe, tweyanziza nnyo ebibuuzo abantu tebasobodde kubiwandiika. Bw'oba olabye ku lutimba okwo twalabize nti ebibuuzo byakuwandiika so si musi yakuba wabula ebibuuzo byakuwandiika ate si byakuweereza mu ka audio. Naye tetufunye mukisa kufunayo ebibuuzo biwandiike. Ate akadde katutemyeko tuyingira mu ssaawa za adhan tujja kukomaawo insha allahu taala. Tubadde mu lugendo lwa nabbi sallallahu alaihi wasallam era tukyalulimu okuvaako e Makka n'agenda Baitul Maqdis n'ayambuka mu ggulu paka lwe yatuuka ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tujja kuwasibulira wano omulundi oguddako insha Allah awo nyine we tujja okutandikira naye ebibuuzo mubitegekenga nga byakuwandiika so si kuba simu era si kuweereza ddoboozi. Sigadde ndi Mustafa Muhammad Mtuhe tuwadde ne Sheikh Najibu Ismaila Kasozi mu program Empisa tuva ku lutimba olw'emirembe ebirungi bingi bikyajja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye S.A.W TV. Adhan